banammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala ku luno nsaba tubeere bagezi ffenna okutwaliza awamu. Ku luno nsaba tulabuke, ku luno nsaba tulengere, ku luno nsaba tulabe gye tulaga ate tutunule nnyo ne gye tuva. Kituufu bwe kiba nti okubuzaabuzibwa kwaliwo olubereberye naye abaffe baatukweka ki? Kiki ekyali emabega w'ekyo? Kubanga abaana b'obulenzi n'ab'obuwala babonaabona, bakaaba, baazirana, naye abaffe bagenda kukola batya? Abaana bangi olwaleero ate kw'oteeka n'abantu abakulu awamu n'abakadde naye nga ekituufu tebakimanyi era nga bw'omubuuza kyaliko olwaleero abuusabuusa. Njagala kukuwa magezi olwaleero era nsuubira nti tojja kusigala kyekimu kuba nkimanyi olina by'obonaabonamu ate omuntu omulamu tabulamu bimubonyaabonya, tabulwamu kusoomoozebwa mu bulamu. Kyokka abantu abasinga balootagana nga beebase, kyokka bw'azuukuka ku makya ekirooto ky'afunye takitwala ng'ekikulu olw'okuba mulamu. Abantu bangi nnyo balootagana nga talina wamuluma, mirimu weegiri, amaka weegali, abaana abalina, waba mukazi abasajja bamukwana tebabuze, waba musajja mirimu gye weegiri era gitambula bulungi. Kyokka ebiseera ebisinga obungi tumala kunyigirizibwa okutambulako oba okulowooza ku kiki ekisumbuwa obulamu bwange. Omuntu w'ensi mu kubuzaabuzibwa okuva olwaleero era nga nkusaba olabuke, olabukire ddala. Tuyina ewaka gye tuva, tuyina ewaka gye tuzaalibwa. Abaffe lwaki osuulayo muguluka? Nzize kuwa magezi mu bintu ebiwerako. Ntandise bwe nti obadde okimanyi nti okulima ebiggya kikulu? Obadde okimanyi nti ennaku zino abantu baganya okukwatagana mwey'ensonga? Era obadde okimanyi nti abaana oluvubukamu ensi ebatwala nnyo, amalala ne gafuuka amalala, era ebiggya by'eka babiteekamu ekitiibwa nga wali omukolo gwa kuziika oba kwa byalumbe. Ebiggya bino birimu ki? Ebiggya kye kyokulwanyisa ekisooka okulwanyisa omuntu mu bulamu bwe. Omuntu bw'afa tafiira ddala era omuntu bw'afa tasaanawo. Okufa si kusaanawo. Kino ekintu mukitwale nga nsonga nkulu. Abantu abeesibidde mu bibuga ne mugaana okuddangako ewaka okunoonya gye baaziika bajjajjammwe. Abamu muli mu kibuga, abamu muli Bulaaya, naye nga okimanyidde ddala mulina ebiggya bya mirundi 2 oba 3. Nteesa bwe nti abantu muzzeewo enkolagana ku bika, abantu muzzeewo enkwatagana, abantu muddemu mubeere kimu ng'olubereberye bwe kyali. Abantu mulekeraawo okutambula okweraguzanga, okubagambanga nti twala eddagala lino lisimbe ku bijja. Mulekeraawo okunoonya emirembe nga muginoonyeza ku bijja nga muyitira mu puloseesi ey'okusimbagako eddagala. Ekyo si kye kigenda okkununula, wabula omuntu osobola okuba omugezi obugezi ate ne wejja wekka olwoya lw'omu nnyindo. Mbasaba bwe nti mu kika gy'ova gundi ne gundi ne gundi ne gundi
mwenna nga muba mu kika kimu mubeere ize mu nsonga ezisinga obungi. Okwegeziwaza si kwe kugenda okumalawo oba si kwe kugenda okumala ensonga. Mubeere ize mu buli kintu. Oli bw'ayogera obubi tomwanukula, oli bw'akuvuma tomwanukula, oli bw'agamba nti gundi oli mubi nga ky'onoomuddamu kijja kuleeta ewo enjawukana. Sirika. Musobole okukwatagananga muwenga olunaku ti olunaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi bwe ziti tukuŋŋaane tulime ku bijja. Okulima ebijja nsonga nkulu. Ate abatudde ku bijja mulekeraawo okusindiikirizanga bannammwe ab'ebika. Ate obuulyawo n'ab'ebika batuufu ababeera batudde ku bijja. Eri abantu abaagala essente ez'amangu, abaagala ebyamangu, okweraguza kususse. Kyokka n'abasawo abalina endagula embi erowoozesa omuntu azze mu maaso go mu mbuga yo n'omulowoozesa nti ebijja by'ewaabwe bye biriko obuzibu, enkebera enkyamu, enkebera embi. Ate laba bujja okwata omuti gw'eddagala agutwala agusimbe ku malaalo g'abajjajjaabe. Omusawo bw'atyo mubi nnyo, omusawo bw'atyo mukyamu, agaba eddagala eri abantu okugenda ku bijja bya bajjajjaabwe okulisimbangako. Kikyamu, kibi. Era abasawo abamu bafunye nnyo ebizibu olw'okweyisa nga bwe balabye, olw'okwagala okuggyawo akasente akazze, olw'okwagala okwogera ekisanyusa ono azze mu mbuga omwo. Abantu balekerawo okusimba eddagala nga ku bijja. Ate abalagula ensonga eyo bandibadde bagikomya bunnambiro. Ereesewo obukyankalamu. Buli lw'oligenda ku kijja ky'ewammwe n'okisimbako eddagala, ebiddirira byebyo, omukwano gugenda kufa. Kiri mu butalabika, magic. Okitegedde? Magic atandika okutambula banno ne babeera nga tebakwagala kubanga buli muntu aliko empewo. Munno ayinza okuba teyakulaba naye bimuliko bigenda muwaliriza okukukyawa. Abantu abeeyisa obubi ku bika be bantu abatambulira mu ndowooza z'okweraguza n'okuloga. Okusimbanga eddagala ku bijja kikyamu. Kwatanga ekkubo, genda olime ekijja. Mbakubiriza. Ekisumuluzo ekisooka nga sinnagaba kyakubiri, abantu mwegombenga okulimanga ku bijja, mwegombenga okwekunganga, mwegombe nnyo okulimanga ku bijja by'abakitammwe abaafa, bannyammwe abaafa, bajjajjammwe abazaala bakitammwe abaafa, kulima ku bijja by'e Bukojja. Mubeere n'enneeyisa ennungi etasimba malagala ku bijja, mujja kwagalwa. Ekibatabulatabula ku bika mubeeramu mummwe ababeera basimbasimba amalagala ku bika, naye amalagala ago tegalina kye gayamba. Okitegedde? Okunoonya omukisa tekyetaaga kusimba ddagala ku kijja. Omuzogo mugumale. Bw'ogendanga ku musawo nagga nti emirembe okukubula, twala eddagala lino lisimbe ku kijja kya jjajjaawo, ligaane. Okitegedde? Kuba terina kye ligenda kukuyamba. Ogenda kusasulwamu bizibu, ogenda kusasulwamu kukyayibwa, ojja kutuuka okwevuma ensi ng'ekika kikukyaye, abooluganda bakukyaye. Abooluganda mutuulenga, mwekunge, mulimenga ebijja. Bwe mba temusobodde ng'omuzzukulu ampuliriza, weegombenga nnyo okulimanga ku bijja. Ate obutalimangako bikuli kumpi. Teekangamu ssente ogende ku kijja kyammwe ekyegindi, ogende ne ku kyegindi obirimengako. Tosuulangayo gwa naggamba nti mu mwaka mbirimamu omulundi gumu, wabula wanga yaakadde nga kimezeeko omuddo, genda olimenga ku bijja. Lw'oba tosobodde abalinaanye ekijja osobola okubaweerezaayo sukaali oba mitwalo ng'etaano n'obagamba banne mulime ku kijja nenze sigenda kusobola kujja. Era ojja kugenda ng'okulaba nga kibanga kiyonjo. Eryo eddagala limu. Ago amagezi nga bawadde. Amagezi ag'okubiri, abaana be tuzaala tugezengako nnyo okulabika nti ekyogero kino tukiteekangamu ku bikola ebiwerako. Twayogera ku kyogero emabega eri kye sigenda kuddamu.
naye ekyogero gezangako nnyo okulabika nti oteekamu eddagala erigema okugeza obusobe. Ekyogero kiteekengamu ensika z'omutuba nga zivudde ku mituba 9. Gezaako okukola research mu byalo, ensika nga zivudde ku mituba 9, sibiramu obutiko obubaala, okitegedde, bisibiremu akeeyeeyo, giteeke mu kasoggo, omwana omuwengako amatonda 2. Ekyogero kiteekengamu ekikongoliro ky'olonze mu kkubo. Ekyogero kiteekengamu akayinja k'olonze mu nsalosalo. Akayinja ako kagema enkaayana ezisobola okutuukawo mu bulamu bwo ng'oli mukulu, okugeza abantu abakaayana ne zibbanka, abantu abakaayana n'emirirwano, abantu abeewola ensimbi ne zibalema okusasula, abantu ababeera n'entalo mu bulamu bwabwe ezitakya, oba mu maka oba mu b'emikwano oba ku mirirwano. Ekyogero kiteekengamu akayinja ako k'olonze mu nsalosalo, ke kamalawo enkaayana, kubanga osalosalo lwe lwawula neyiba ku mulala, buli omu n'asobola okumanya waakoma. Era omwana gw'otereddemu akayinja mu kyogero ako, ne bw'aba anaayomba amanya waakoma n'asirika, abeera ize. Ekyogero ky'omwana kiteekemu ekikuta ky'ekikajjo ekirondeddwa mu kkubo, okitegedde. Ekyogero ekyo kiteekemu akaddo akayitibwa entayinduka, oba waliwo akaddo akayitibwa kajjiri, okwewala omwana obutagwanga mu mitawaana ng'amakomera, enkaayana ezivaamu okulwanagana, ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo, okitegedde. Omwana ow'obuwala muteeremu ekifa bakazi, ebikoola byakyo. Kale ekyogero ekyo twakiragirira emabega eri, naye nga kyembadde ngezaako okubalaga nti abantu abamu bakuze muwawa, abantu abamu omusingi n'ekyogero tebakirina. Era ennamba esinga obungi tukoseddwa nnyo olw'abantu abamu ng'okumala okubakolako balina kusooka byogo, okitegedde, balina kusooka byogo. Eggezi eryokubiri, mu nsi omuntu okubeera omuwanguzi, goberera nnyo ebintu ebikuyita ku mutwe. Oba oli mulokole, oba oli mukatuliki, oba oli musiraamu, njagala kubuuza ekibuuzo, mwoyo ki ogutatya Katonda? Lwaki omuntu ofukamira mu ssinzizo ng'oliko ekintu ekikusumbuwa? Tugambe oloota ebirooto ebyentiisa, oloota ebintu by'okwekozesa wegaddangana n'abasajja bakazi, oloota ebinnya, bisolo ebikugoba, amagye gakugoba, biki? Ebintu ebirumya emmeeme, n'ozuukuka nga emisota gikugoba mu buliri, n'ozuukuka ng'oli musezi abasezi bakugoba, naye oli musabi mu kyaki mulungi, oba oli musaaze mu nkola y'Ekiyisiraamu bulungi, era olina ne imaani bulungi, naye nga waliwo ekyakulema okusabira, naye ng'ate okisabira naye nga kyagaana. Nga n'abamu ku bapasita abaga nti basabira abantu, mulimu n'abamu ng'omwana yabulwa ezzadde, yabulwa omukazi gw'awaza, naye nga pasita atasabira abalala. Nsaba bwe nti ensi si kuleekaana, ensi magezi. Olina ebintu by'oloota by'olaba, obadde okimanyi nti buli kika kirimu ebyakyo, era obadde okimanyi nti ebintu by'osindiikiriza mwattu byo tebyakulinaako buzibu, wabula obuzibu obuliwo wakati wo nabyo kyava mu bisuula. Obadde okimanyi nti ebintu by'oyita sitaani si sitaani. Obadde okimanyi nti ensi y'emyoyo spiritual n'abazungu bagyogerako nti weeri. Wali otaganjuddeko mu bitabo by'abazungu n'obuuza boogera ki ku nsi y'emyoyo? Obadde okimanyi nti sitaani n'emyoyo gy'ekika gy'ova kirala. Ekika kituddemu empewo z'ekika oba zinnansi nansangwa. Mwattu empewo tezikuyinaako buzibu, wabula ggwe buzibu gwe wazinyiiza okusinziira ku bajjajjammwe abaasooka.
Empewo si mbi, empewo si za bulabe, wabula za bulabe olw'obutamanya bwammwe. Omuzadde aba wa bulabe eri omwana gw'azaala, kubanga omwana batategeera muzadde kyayagala. Kyokka omwana singa ategeera tata kyayagala, tata tabeera wa bulabe. Naye bw'oba oyagala tata abeera ow'obulabe, beera mujeemu, kubanga yakuzaala n'akuteeka mu nsi, buli lw'omujeemera bajja kuggyayo omuggo. Taata bw'atuma omwana ku luzzi n'alwayo, amulabula ogusooka, n'addamu n'amutuma ekirala, n'addamu ekintu kye kimu, taata ajjayo omuggo n'agalamiza omwana oyo n'amukuba. Ne Lubaale bw'ali, Lubaale si mubi, bwali bujeemu bw'abali abaatusooka. Tugenda ne tuwulirako mu bigambo mbu, tulina jjajjaffe eyasamirako, ssenga waffe yasamirako, kitaffe yasamirako. Abaana abazzeewo ob'omulembe guno eddiini ne zitutwala, kubanga tugenda mu makyakyo tuwaana, tugenda mu makyaki nga tusibye amasuuti, tugenda mu makyaki olw'okuba tusomyeko ne bagaa nti mutabani wa gundi ku kyalo. Wakati w'ekika kyo n'ebyensi, ebyensi ne bikusingira ekika kyo, era eby'ekika kyo ne bibeera nga bikuswaza. Abantu abasinga ffe twesuula mu buzibu nga tulaba. Obadde okimanyi nti ebya Lubaale bituswaza? Obadde okimanyi nti tetwagala kulaga bantu nti tusamira? Obadde okimanyi nti tukwatibwa nnyo ensonyi ab'emirirwano nga bategedde nti twasamidde? Obadde okimanyi nti okusamira bwe bulamu bwaffe? Era obadde okimanyi nti okusamira y'ensibuko y'obulamu bw'abaana n'abazzukulu? Era obadde okimanyi nti okusamira ne muteekawo ekiggwa ky'ekika bwe bumu ku businziiro obwavangako abaana n'abazzukulu okumanyagana. Era abaana tebaabulanga, era tebeebulankanyanga, era tebaazaawanga batyo. Ekiggwa ky'ekika okimanyi nti kyakumaakumanga abaana. Era ekiggwa ky'ekika kibeeramu ensawo emu. Teri mwana akkirizibwa kubeera na nsawo ya Lubaale mulala. Ensawo ya Lubaale ebeera mu kiggwa, ekibbo kya Lubaale kibeera mu kiggwa, ebya Lubaale bibeera mu kiggwa. Byonna buli mwana Lubaale gw'aluma aleeta akuŋŋaanyizaawo. Singa obeerako omuzimu nga gukuluma, bakuteerawo ekibbo n'olubugo n'akambe, ebyo ogenda nabyo mu bufumbo ng'oli mwana wa buwala. Okitegedde? Kyokka obadde okimanyi nti ebintu ebisinga obungi byonna birina kubeera mu kuŋŋaanyizo ly'ekiggwa ky'ekika. Okimanyi nti olwaleero osanga ebika eby'enjawulo nga buli mwana alina ensawo ya Lubaale, nga buli mwana alina ekibbo kya Lubaale, ng'oli agamba nina ebya Ddungu, n'ono ng'agamba nina eby'Abamuyana. Kituufu? Si kye bayita Lubaale okusaasaana? Gwabiteekawo osuubira emirembe? Byali birina kubeera wamu, byali birina kubeera mu nnyumba emu. Olwaleero buli omu atambula ku lulwe, kubanga mwagaana okukkaanya, mwagaana okuteesa, akantu akatono mukalambiza, muganya okubeera ize. Beera ize. Omusajja wa takisi bw'abanga abatwala ku lugendo, ng'emmotoka mujjuddemu, buli mutto guliko abantu basatu basatu, n'ayimirira ateekemu owookuna, takisi yonna n'esirika, ng'omuntu omu n'ovaamu n'olaga nti ekinene nnyo nnyo, otutisse nnyo, biki ne saagala kunnyigiriza biki. Kyokka ng'abantu bonna bali mu takisi basirise, naye nga mulimu omuntu omu ow'akalere. Okitegedde? Oyinza okusangamu abasajja ab'oluzunguzungu, ab'obugaalubindi, abakazikazi bannalukalala, bampala kitale. Mu takisi ali omu yekka yeew'olugezigezi, yakulunga. Kondakita amugamba weeyongereyo maama. Ono amugamba nga nneeyongerawa nga nasasudde emmotoka yo. Tosobola kumanya byansi nti bano nabo banoonya kyakulya. Tosobola kubeera eze. Buli omu tasobola kuteerawo munne olugogo olw'okufuna. Kituufu ogenda musasula, naye okimanyi nti ayinza okuba olugendo lumusaze? Okimanyi nti ayinza okuba yakedde mu galagi? Okimanyi nti ayinza okuba anoonya nfissi? Ayinza okuba anoonya z'abaana? Gwoza omulimu gwa takisi gufuna nnyo. Takisi abasaabaze bonna basirise, driver ayimiridde, omusaabaze amuyimirizza, naye buli mutto guliko abantu basatu basatu. Takisi eraga abantu beerina okutikka beebo. Abalala bonna basirise, abantu 13. Gwewe 14 gw'ogaana, seeyongerayo. Tojja tutikka kabindo. Biki?
omusajja akugambye nnyamba tumutwale olemeddeko ogambye nedda mpozi ng'ezange sikusasula. Abantu abalina engezigezi mu nsi bangi, abantu abatali ize mu nsi bangi, kyokka omuntu eyeeteekawo bulijjo ebiseera ebisinga tamalaako. Buli kintu kyonna mu nsi kigenda na kusirika, okitegedde? Ate n'okulekera omulala okubeera ize eri banno, ebyo byonna bye bifa mu kika. Mu kika, mu bika byaffe gye tuwangalira tubeere ize, tetweddamu bubi. Ebigambo ebigulumivu tubireke, twayonka ku bbeere limu, ekituleetera empalana kiki? Tubeere ize wakati nga tuwaanyisiganya ebigambo. Oluusi tulina olumba ewaka, tusobole okuŋŋaana nga wamu tulime ku bijja, empewo zitufuweko. Ekisinza okutaataaganya amaka n'emirimu abantu okubeera nga bibafaako, nsonga yakubeera nti tuli bumu ku bika. Ojja kgenda ovume munno ku kika ate nga yaliko empewo ey'amaanyi, kyokka gy'oliraga amaka gagaane, omwana abule, emirimu gife, buli kimu. Ono gw'okaayagana naye oluusi yaliko empewo y'ejjembe. Buli lwagamba nti kale teyandibadde gundi n'anvuma muto wange, eno oyongera mirimu kusannyalala. Badde mbasaba bwe nti ensi y'emyoyo weeri, era emyoyo gitulaba, era omuntu teyeetengeredde, omuntu tali yekka, omuntu aliko ekintu ekyokubiri. Muleme kusiriwazibwa madiini. Bwe gakugamba nti omuntu Katonda yamuwa malayika ye kituufu, naye ate galina engeri gatakumalirayo. Katonda yakuwa malayika yo yavaawa? Yava buvi mu ggulu n'egwa, oba yava ku muzadde? Amadiini gakoze kyamaanyi nnyo nnyo okulemesa abantu okufuna okumanya n'okutegeera, era abantu batambula mbuzi, oli kaabe ng'asomye, oli kaabe musajja mukulu ng'emyaka mingi, bonna amadiini gaabasulika. Bwe basoma mu ddiini bawaga nti buli muntu yaweebwa malayika ye, beera n'ekibuuzo ekibuuza buli muntu yaweebwa malayika ye atya? Malayika yavaawa? Katonda yagissa buse, yalagira bulagizi malayika eyo nekka ku muntu. Malayika yavaawa? Ani yateeka malayika eyo mu ggwe? Yali kitaawo ne nnyoko. Kati obubuyabuya bw'abantu bubalemye okutuula wansi okubeera abagezi, ensi si kuleekaana. Bayibuli ekugamba buli muntu ku nsi kuno oba buli kitonde Katonda yakiwa malayika. Kituufu Katonda yakuwa malayika? Katonda yaani? Tuyina Katonda ddala. Abakristo bamuyita Katonda mwene. Mwene kitegere mu bakristo tuyina Katonda paatiri, tuyina Katonda mwana. Okitegedde? Katonda mwana ye mwoyo mutuukirivu, kiva ku ki? Kitegedde? Bwe busatu. Eddiini egamba nti etudde mu busatu, ne Lubaale akugamba ntudde mu busatu. Katwagala tunyonnyolegane, kuba eddiini gy'eva ntuufu, ne Lubaale ewaffe wano mutuufu, y'ensinza yaffe. Ensinza y'Abazungu bwe yajja etubuliza ludda wa okutuuka okufuuka babuyabuya olwaleero, ne tutambuliranga mu nkwawa zaabwe. Tuyina Katonda paatiri. Okitegedde? Weekutte mu kyenyi, ke kabonero k'omusaalaba, ndowooza ng'okakuba mu kifuba, oba bwe bibeera, ndowooza Katonda paatiri, n'oteeka omukono mu kyenyi, ne tuba Katonda mwana, n'oteeka ekibatu ky'engalo mu kifuba, mwoyo omutuukirivu. Bwe busatu. Katonda paatiri ye Katonda ddala yatonda eggulu n'ensi eno. Abakristo bwe bagamba, ate era nga kituufu. Katonda mwana ye Yesu oba ye Kristo. Abakristo bamuyita Kristu, Yezu Kristu. Be Bakatuliki, Yezu Kristu. Abakristo bamuyita Yesu Kristo, Kristo Yesu. Oli nno n'amayinja ge bayitaga Kristo. Okitegedde? Kristo Yesu. Be Bakristaayo, ye Katonda mwana. Lwaki oli ayitibwa Katonda paatiri nti yatonda eggulu n'ensi? Lwaki onaayitibwa Katonda mwana nti ye mwana
eyazaalwa mu bw'omwoyo omutuukirivu oba ogutuukiridde nti Katonda mwene oba paatiri ye yalagira ekigambo ne kifuuka omuntu, ye yasindika omwoyo mu mukazi ekigambo ne kifuuka omuntu, so teyeebaka ku mukazi ng'Abasiraamu bwe kyabalema okumanya. Abasiraamu bagamba Katonda tazaala, Abakristo basiru biki, Katonda tazaala. Olina kugenda mu kitabo ky'Evvanjiri okusobola okumanya ebyo. Okitegedde? Yalagira ekigambo ne kifuuka omuntu. Ye Katonda mwana mwoyo mutuukirivu, omwoyo ogutuukiridde. Abakristo batyo boogera. Kituufu, kyokka eyo ensinza si yaffe. Gaali maanyi g'Abayudaaya. Okitegedde? Maanyi g'Abazungu tegaali gaffe. Okitegedde? Amaanyi ago buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Ago amaanyi ne bw'ogasinza tegasobola kuggyawo buzaaliranwa bwo, era tegasobola bulwanyisa obuzaaliranwa bwo. Bukulu nnyo era teri kintu kisobola bulwanyisa ne kibuggyawo obuzaaliranwa. Oyogera Ibulayimu jjajjaffe, jjajja w'eddiini oba jjajja w'Obusiraamu, talibeera jjajjawo ne bw'oliyagala era takufaanana. N'ennyindo gy'alina togiyina. Mugende nga mubatunuulira mu bifaananyi n'enviiri ze bakulukusa gwe tolizikulukusa wano, ne langi gye bayina toligifuna wano, n'enneeyisa n'ennono n'endya yaabwe tolibibeera. Kitegeeza si jjajjaawo. Jjajja wandyo eri abo abazisibukamu. Naawe olina bajjajjaabo eri endyozo z'osibukamu, be baddugavu banno. Okitegedde? Tuleme kubeera babuyabuya, tufune okumanya n'okutegeera, tufune amagezi agagoba enswera ku bbi. Twabuzaabuzibwa ku luli, tubeere bagezi. Ensi si kuleekaana, ensi kutuula ku buliri, kutakula mutwe, kwefumiitiriza mu bwongo. Obuze ekituufu kiri ludda wa? Lwaki omuntu ofukamira mu kyaki ebikusumbwa ne bitavaawo? Okitegedde? Lwaki bw'ogenda mu kyaki tofunayo birooto? Lwaki bwe weebaka ewaka oloota ebinaafa ewammwe? Lwaki abantu abanaafa abamu mubalootako? Lwaki bw'oba onoofuna ssente abamu mukirootako? Lwaki bw'oba onoofuna obuzibu abamu mukirootako? Lwaki tobirootera mu kyaki? Lwaki obirootera waka nga weebase? Ewaka waliwo ki? Mwoyo ki ogutudde ewaka? Mwoyo ki ogutudde mu mpya zaffe? Mwoyo ki ogutudde omwaffe oba mu bika byaffe? Abaffe omwoyo gwo mubi. Abaffe nina ekibuuzo nga kinkwasa n'ennaku. Ebintu by'omunju ddala ddala mu mazima n'obwenkanya ye Sitaani. Lubaali w'okubikaawo byaffe ddala kituufu ye Sitaani. Ate nga Lubaale atugamba nti oli bwakukuba ku ttama kyusa n'eddala. Lubaale takukkiriza kubba luku wa muliraano 1000 ku kyoto kye. Sitaani y'ani? Sitaani y'atya? Lwaki mukkiriza okukiriwalizibwa ebbanga lyonna? Mubadde ki abaana b'ensi? Mubadde ki abaana b'obulenzi n'ab'obuwala? Mubadde mutya abatassa? Mubadde mutya ababonabona mu nsi muno? Ebyobugagga by'abantu bifudde. Lwaki ebyobugagga bikoma ku mulembe gumu, abaana ebisigadde ne babitunda nga taata oluvannyuma lw'okufa? Lwaki abazungu bakuuma ebyabwe? Kubanga abazungu bakuumye ennono zaabwe, bazikuumye. Ebyobugagga byabwe bibeerawo, abaana tebabigabana. Abaana batandikira ku ebyo kitabo byalese, kubanga bo batuliko mu maasoko. Okitegedde? Basinza businza, ate tusaba busabi. Bwe bagenda mu makanisa okusaba bakuyita kusinza, ate bwe tugenda mu makanisa oba mizikiti kuba kusaba, kubanga ffe tetutuukiridde. Tetutuukiridde. Okitegedde? N'okusinzira ku magezi gaffe n'obwongo bwaffe n'okuyiiya enjira gye tuyiiyaamu ebintu wamu n'ebyobugagga, tetutuukiridde. Balowooleza ku sipiidi, bayiiyiza ku sipiidi, bakola ebintu ku sipiidi bye tutannaba kuwalampako wadde okutuukiriza. Kyokka ng'oluusi singa oba oli awo tulinako we tutuuse, wabula ate era be bamu be baatubuzaabuza ku luli ku bajjajjaffe abaatusooka. Kyekyomukisa omubi.
kyoba oli awo singa naffe tulinako we tutuuse. Okitegedde bantu mmwe, oli profesa, olina ofiisi gy'okolamu, oli muyigirize, tula ku buliri olowooze. Naddala mu abasomyeko ebyogagga byammwe bifudde nga tulaba. Abaana babigabanye oluvannyuma lw'okufa kwammwe. Lwaki ebyobugagga tebikyanywera mu nsi wano Uganda? Abantu basudde ki? Abantu babuze mu ki? Lwaki abantu babuzaabuzibwa pululi ate abaana abaliwo ab'omulembe guno bagaanye okuzuukuka? Mwoyo ki ogutatya Katonda? Okitegedde? Lwaki abantu tujjukira okutambula ng'okweraguza ku malogo? Lwaki buli atambula yenna awoza bandoga? Kivudde ku ki? Lwaki omuntu tatambula bya mirembe? Lwaki omuntu takiira enkya n'agendako mu bifo ebimulinaanye oba mbiri n'agenda n'akoma ku byoto? Lwaki omuntu teyeebuuza nti nkole ki? Lwaki abantu baagala okuwaanibwa? Lwaki lubaala baswaza? Lwaki omwana bw'abeera n'empewo ku kika tabalibwamu magezi? Lwaki omwana bw'alabikirwako nti alabika aliko ekitali kituufu lwaki asindikirizibwanga ku bika? Lwaki temuyambye ku baana abaliko empewo mu bika? Abo abaana be balabika ng'era bannabbi b'edda ba Yesu. Abaana be baliko ebyamagero, be baliko ebyokumanya n'okutegeera, be baliko amaanyi g'ebika byaffe, be baliko ebyokulengerera ewala, be baliko bamulengera, be baliko emyoyo gy'ekika. Kyokka abaana muzaaliddwa abaana 7, munnammwe omu ye n'asigalira emabega n'asiraana, ng'era mulaba agezezzaako okukola byagaana. Nammwe ne musalawo ne mumuviiramu ddala, ne mugamba tayagala kukola, ne mugamba yeesiriwaza, ne mugamba yeeralusa, ne mugamba yeerogoza, ne mugamba atankola ebintu ebitaasoboke. Kyokka nga nammwe mukoze naye mumulaba, enkula ye ebadde enzibu. Ensoma ye mu pulayimale yali nzibu, ensoma ye mu sekendule yali nzibu, yalemererwa n'okusoma. Mwajjanga mugoberera okuva mu buto bwe, kyokka ne mutuuka mu myaka gy'obukulu ate ne mumuvaamu nga talina busobozi, talina wajja, talina amuwa, ate nga mwe mulinamu. Naye ng'ebintu tebimutandise bukulu, mwakula mwenna mujja mumulaba nga ye yali wa njawulo, kyokka ne mumuvaamu. Lwaki? Lwaki abaana bazaalibwa ku bika temutegeera? Lwaki temulina magezi gago banswera ku bbi? Lwaki tosobola kugoberera? Muganda waffe yembeera mu yakulira, talina bintu byeyatambula, talina bintu byeyereetako, ebintu byamulonda kuva buto. Ne wabeerawo kumwe abagoberera ne mugamba naye katukwatireko ku gundi ono, katutambuleko naye, katumuyambeko. Oluusi y'emirembe gy'ekika, ne mulindanga ebirwadde okubalumanga, ate ne mutambula nga mutambulira malogo, naye nga ansi eryemu mugende mukwatagane n'omwana eyasiraana ku kika. Musamire muzzeewo eby'ennono. Ewammwe waliwo ennono ebabanja. Mwabanga n'ekiggwa abamu mukiwulirako nti kyaliwo, abamu temukiwulirako ng'oluusi kyasaanawo dda. Ku kika kuliko omwana eyasiraana, mumukwatireko. Yasiraana naye nga nammwe mwajjanga mumulondoola okuva mu buto ng'era mumulaba enkula ye. Yabanga tefaanana yammwe. Mwe mwafunanga ebyammwe byabanga ku mukeeka, ye yabonaabonanga ye. Yataabanga mu vita kulwana biki nga mumulaba obulamu bwe tebutambulanga bwammwe. Tategeerekeka ewaka, bikyali ng'omulalulalu, ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Ne muyitamu ne musoma ne mutuuka mu Kampala nga mukola, kati muli mu zi woofiisi, bamuvuga amamotoka, bamulina zikalina, naye mulina munnammwe gwe musudde emabega. Mulowooza obulamu mmwe mugenda butwala wa? Mulowooza mulina emirembe mu nsi? Eno ensi tebeerera, eno ensi erina kkoma, ensi kyewuubo, ensi kkubo, ensi bukozi, ensi buweereza. Leka kubeera nga aligiremeramu, leka kubeera nga nti yiyo oligiremerako. Ensi tekungulwa. Okitegedde? N'olwekyo twekwatirengako, tubeerenga ize, twefumiitirizenga, tulabe ng'ekintu ekisaanidde okukolebwa ekituufu ku bika byaffe ffenna gye tuzaalwa, tusaanidde tukomengawo okwewala ebizibu eby'enjawulo mu nsi, okwewala okuboyebwangako ebyaffe. Mulimu olwaleero abantu abagagga nga ebirowoozo biri wala, nga buli kye yali yenna kyonna kyafa, nga yali mugagga, yalina amamotoka, olwaleero nga gakaba gakomba asiiba ku basawo abagagga bangi, nga yali mugagga, yalina ssente nga zimuyitaba, nga yali tamanyi basenzi, yali tabuuza. Bangi nga babeereyo mu kweraguza kati ku basawo nga baalifuula ddogo bandoga, naye ng'ekintu kitono nnyo bwe yafuna ssente teyamanya lwaki azifuna. Bw'oba ofuna ssente nga olina bannyoko babiri baasiraana, kiki ekikugaana okukomawo obuuze lwaki bano baasiraana?
lwaki nze nafunamu ssente mu bo, lwaki obeera eri ng'oyita kuli owaguwa ebiragiro ewaka ggwe Katonda. Bwe boogera ku by'empewo olw'okuba olina ssente, taatawo ne nnyoko bakuwuliriramu, abaana bano ne mujja mubaziriikiriza ne mujja mubaggalira ng'ewaka teboogera olw'okuba omutabani ewaka oba omuwala ewaka olina ssente n'ojja weefuga ewaka, ogenda kukomawa n'ensi. Emyaka gigenda kutuuka nga gigenderedde nga gwe nannyini bisuundo nnyuma, gwe nannyini birwadde, gwe nannyini kansa, gwe nannyini puleesa, gwe nannyini bulusera, gwe nannyini birwadde wadde nga wali w'amaanyi mu biseera byo nga ssente weeziri. Ssente zibawaga nnyo ne zibasiruwaza ne zibagirako ddala ddala obwongo ne mwerabirira ddala ewammwe nti mulina gye muzaalwa, ne mutandika kuwangayo mateeka olw'okuba mufunyewo ku ssente ne mubafuula ba Katonda, ne mufuuka b'amaanyi, abamu mufuukira ddala ng'abazadde, ne mujja mufuŋŋama ku baana be mwazaalibwa nabo nga mwagala babayite ba taata ba maama, naye ng'ate muli baaluganda mwayonka ku bbere lyerimu olw'okuba mufunyewo obusente. Olwo ababa baasigala ku byalo nga bo tebateesa teboogera, ne bwe zibeera nnyimbe mwe mwogera, olw'okuba bwe banaasaba kofi ne mujja gigula, olw'okuba bwe banaasaba akasawo k'omuceere mujja kagula, buli kimu mwe mwogera mwe muteesa. Abaana bali waka empewo zibaluma bwe boogerako, omugagga ali e Kampala omutabani oba omuwala agamba tetubikkiriza awo ewaka tujja kuswala. Ssente zaafuuka kikaakyo. Bwe wafumbira omusajja omugagga, omusajja yafuuka kikaakyo. Amalala g'ensi kye wafuula ekika, bali kuziika mu ssente, bali kuziikayo e Kampala, era olina kudda ku kika. Gy'emizimu egitaddanga misibe. Okitegedde? Bannange tulabuke, bannange tuzuukuke, bannange tulengere. Ensi y'emyoyo ya mirundi ebiri. Tulina emyoyo emibi, tulina emyoyo emirungi. Tukomewo ku bika tuzzeewo ebiggwa by'ebika, tukomewo ku bika tuzuukuse ennono zaffe, tukomewo ku bika tusamire. Bannange ssente zireme kutujja ku mulamwa, essente zireme kutusiruwaza. Tulekeraawo okukolera ng'amannya makyaki, tulekeraawo okukola ng'amannya ag'okutona. Tutonere ebika byaffe, tuzimbe essabo ly'ekika kyaffe eryaliwo. Muleke gamba nti jjajjaffe yabikola nga muleke kumutwalanga ng'omusenze ataalinga wa kika. Asamira ku kika ye mwebolereze. Mujja kubonaabona ng'enkejje enkalirire, nze mbalayirira. Mwenna bamanyi nti mulina obusente nga mweyita baakabi, nga mwasuula ebika byammwe, mwasuula baganda bammwe abalabika nti babonaabona naye nga mpewo ze zibasumbuwa, ne mubasuula nga temuwuliriza bigambo byabwe, temuwuliriza njogera zaabwe. Abamu ne mutuuka n'obbagobesa ewaka nga mwe maloboozi, mwe mwogera, mwe muwulirwa. Mujja kubonaabona, mujja kuzaala nnyo ebyana ebiyiika endusu, mujja kuzimba nnyo ebigere. Nze mbabuulidde, gwe wenna ng'olina ssente, ensonga z'empewo zigende kitono. Ng'oli mugagga mu kika kyammwe mu Buganda lwammwe, ensonga z'empewo zoogerengako kitono. Abantu banyinya balina obusente, okukakasa nti bali mu kubonerezebwa olabira ku byana bye bazaala. Okukakasa nti bano bali mu kubonerezebwa, mugende nga mwetegereza abagagga abasinga obungi, ebyana bye bazaala ebimu akitwala ne ku ssomero nga tekirinamu wadde ettonde ly'amagezi. Bazaala ebyana ebimu nga byewunzise. Okitegedde, enzaala zaabwe ziba nzibu. Bwe batuuka okufa bafa bubi, bwe batuuka okulwala balwalira ddala ennyimba ez'amaanyi. Bafuna okusoomoozebwa mu bulamu nga kw'amaanyi nnyo, naye nga magic ava ku bika byabwe gye bazaalibwa. Bwe bagenda mu bibuga baabifuula kika, baagumaza mbiro. Abagagga bazimbye ebigere, n'osanga omusawo nga dokita emulago naye ng'ebigere bisiba mu sitookisi, naye nga yabeera mu sitowa z'amadagala n'amadagala, naye ng'ebigere byamusobera naye byamuwaggulako. Lwaki? Muddeyo eka muzuukuse ennono. Essente si ly'eddagala ly'omuntu, essente si bwe bwakatonda bw'omuntu. Obwakatonda bwo buli ku kika. Taata ne maama avaawa nti ewaffe gyenzaalwa ye yakuwa malayika olwaleero ekuwa amagezi okukola n'okusaba emirimu n'ogifuna, ye malayika. Omuzadde yaweebwa obwakatonda obw'oku nsi, teri katonda mulala yakuwa bwa malayika. Bino bye babalimba mu kyaki musimanyi katonda buli muntu yamuwa malayika ye, pumbaavu. Katonda yatonda abantu abaasooka babiri, abantu abaasooka n'abawa obuyinza n'abawa obwakatonda. Buli muntu ne bamuteekamu genes esobola okuzaala munne. Okitegedde? Katonda naawe obuyinza, era buli muntu gw'olaba katonda. Buli muntu gw'olaba katonda. Katonda ali buli wantu wonna, ne mu ttaka, ne w'osula katonda akulaba era abeera keneka. Ebibi by'okola mu kyama okusindiikiriza banno n'obagoba ku mataka, katonda akulaba. Katonda ali mu ttaka, katonda ali mu kitanda kyo,
Katonda ali ku muliraanwawo, Katonda ali muntu gwe baka naye mu kitanda, Katonda ali mu ggwe. Kyaba bagamba nti lekerawo okulyaŋŋana ne banno, leka kuyigganya banno, leka kuyisa bubi banno, leka kwefuula wa kitalo eri banno. Omuntu munno asobola okutunula mu liiso enkya n'osiraana, omuntu munno asobola okukaaba enkya n'ofuna akabenje, omuntu munno asobola okuba omuyisa bubi enkya emirimu gyo ne gitaataagana. Abantu bangi nnyo batambula olwaliro nga benjera ku basawo nga beeraguza mbu bandoga, simanyi gunya ndoga, waliwo atanjagala ku mirimu, naye nga nammwe neeyisa zammwe mbi. Temukolaganika nammwe baneiba temubaagala, temubuuza, muyita kuli olw'okuba olina akamotoka, endabirwamu oziseesa bw'osanga abaavu. Omwavu nga ne bwakusaba ezawala gye tozimuwa. Sente zaafuuka kitaawo ne nnyoko, sente zaafuuka Katonda. Bwafuna sente wafuuka Katonda. Mujja kuzaala nnyo ebyana ebirina amaaso ag'endali, mujja kuzaala nnyo ebyana. Osanga abagagga nga bali mu bbalagula n'obasanga oludda watanga ludda wabazze ku bikkola gy'alebera n'akabugo, magulu gazinga ebigere bizibye, balina ekyana tekitegeera kikubwa n'olumbe, naye nga bagagga nga balina ssente, naye ng'ekyana wakati waabwe kikubwa n'olumbe nga lukikuba ne kigweri, naye nga bamwagala naye nga tebalina kyakukola. Bafuba okulaba nga bamuweereza ne bamuteekamu ssente naye nga tebalina kyakukola. Okitegedde? Mujja kufuna nnyo ebizibu bye mutasobola kusomoka lwa bubuyabuya. Bw'ofuna ssente, ebitiibwa by'omuntu bitiibwa, niwo olwo kye tuyita obutonde. Omuntu aba muntu, ebitiibwa bisanga bukulu. Bw'oba olina by'okola, oba oli minisita, oba oli ani, ebitiibwa bya nsi, ebitiibwa tubisanga bukulu. Osoma primary, secondary nga tolina wadde ekitiibwa. Ekitiibwa okifuna oluvannyuma lw'okusoma, ekitiibwa kikwongerwako bwongerwa, niwo olwo kye tuyita obutonde obw'obuntu. Oli muntu. Omuntu teweerabiranga nti oli muntu, okomanga weeka n'oyogera ne bantu banno, okomanga weeka ng'omuntu. Bw'oba mukazi n'okomawo n'ofukamira n'obuuza maama nga bwe wakikolanga ku luli. Ebitiibwa tebikuleetanga ewa maama wo n'ogaana okufukamira olw'okuba oli wa bitiibwa. Ne wobeeranga wa kitiibwa ki, tekikugaananga okuddanga n'ofukamirira maama wo. Ekitiibwa tekikugaananga okukomangawo n'ofukamiriranga baabawo ku kika olw'okuba bava wasiiba mu mwanyi ng'anoga. Kitegedde? Abaana abamu bafuna ebitiibwa n'akomawo ewaka mukulu we, ng'oli amanyi mukulu we baaluganda bazaalibwa bonna naye ng'oli mukulu we, olw'okuba abeera mu nnimiro gy'asiiba ng'alima, takyamubuuza ng'afukamidde lwa ssente. Kati mugagga ewaka y'alagira, ekibulawo yakigula. Tetuyina mazzi waka, n'agula ttanka n'agiteekawo, n'agula firiigi, n'agula entebe mu nnyumba, biki? N'abeera ng'ebitiibwa bye yeerabidde nti bitiibwa bya nsi, wabula wano ewaka yeerabidde nti alina okufukaamirira baaba we. Okitegedde? Alina okufukaamirira abazadde, ayogera ayimiridde, ayogera akinagguka. Okitegedde? Ebyo tebireetedde bagagga bizibu wowe, tebireetedde bagagga kuzaala byana bitatuuse wowe, tebireetedde bagagga kufuna bizibu mu famire zaabwe wowe. Era kyobola nti abagagga bafa nnyo za akisidenti ez'embagirawo, kupaala kubika. Okitegedde? N'olwekyo tulimenga ebijja, twagale ennono zaffe, tuzzeewo ennono. Abaana bali ku Bulaaya, muleke okweyisa nga bwe mulabye, muleke kweyisa nga nsolo, mukole ebintu bye muteekeddwa okukola nga muli ku Bulaaya, mukole ebikolwa eby'obuntu, mweyise ng'abantu, muleme kutuuka eyo olw'okuba teri abalaba. Mukole emirimu gye mutateekeddwa kukola, empewo zibataddeko amaaso. Abaana abali e Bulaaya mujja kukola ssente, mutuuke Uganda nga temuzirina. Omuntu tali yekka, omuntu aliko ebintu ebyokubiri. Tuddemu okufuka abantu, tuddemu okuzuukusa ennono zaffe, tuddemu okwagala obuwangwa bwaffe, tuve ku by'Abazungu. Okitegedde? Waliwo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekulemberwa Jjumba Lubaale Gaweesa. Tumuwagire agizimbe. Okitegedde? Si kibi, si kibi, si kirabamu sitaani. Wagamba nti twalina enzikiriza yaffe y'abaddugavu, si kibi. Zero omusajja oyo mpagira nnyo kyakola era nkyagala nnyo, ate njagala kibeerewo, ate saagala amutaataaganya, asobole okukikuza kibeerewo. Abaddugavu tubeereko n'enzikiriza, tulemekere nga bwe kutwalibwanga mu nkwawa. Okitegedde? N'olwekyo abantu ababuuka ne mugenda e Bulaaya, mukole bye muteekeddwa okukola. Spiritual, ensi y'emyoyo etulaba, buli omu beekulaba. Yagala munno, kola ky'oteekeddwa okukola, totta mulala, tolumya mulala, funa ssente z'oteekeddwa okufuna, kamu kamu gwe muganda.
kwata mpolo ojja kutuuka ku lyengedde. Ewaka bwe wabeerayo olukiiko nga lwogera ku mpewo, leka kubeera nti olwokuba wafuna seneti teweetabamu ebyo bya kisiru. Leka kulaba baavu nga abatategeera. Okitegedde, muganda wo mwavu, mwannyoko mwavu. Leka kulowooza nti baayagala okubeera abaavu. Nedda, tebaayagala. Ekyakuwa kye kyabamma. Komayo mabega obasike ku mukono. Ate bwe njogera okubasika ku mukono, bano bajja batwala nti babalabira emirimu mu Kampala. Ekyo si kye ŋŋamba. Okubasika ku mikono okubuuliriza lwaki bali bwe batyo. Lwaki boogera ku lubaale? Katumugezeeko tulabe. Oba tosobodde genda teekamu ssente banno babeere bulungi. Bakole ebintu byabwe bigguke. Bw'oba tuyagadde beetaba mubawe ssente gwe ng'olina ku ssente. Bagende basamire bagguse ebintu byabwe bateekewo ennyumba y'ekiggwa. Era lubaale ajja kukulaba. N'olwekyo lubaale waali. Twagale lubaale waffe. Lubaale si mubi. Lubaale okutukuba n'okutubuzaako obwekyusizo. Bwali bujeemu bw'abaya baatusooka. Kati lubaale atubanjiza mu busungu. Obusungu bungi. Banamu ab'obulenzi n'ab'obuwala tubeere bagezi. Tutambule twebuuzengako. Tetulinda kulwala. Tetulinda bizibu. Bwe tunaalinda ebizibu, bwe tunaatambulanga ku basawo, bajja tulagulanga malogo. Wa lubaale bw'amala okunyiiga afuuka ddogo. Lubaale bw'anyiiga afuuka ekintu ekitategeerekeka. Lubaale bw'anyiiga atandika kukulwanyisa. Angozi mwakulwanyisiza omusawo bw'agenda okukuba omweso alaba ddogo. Tujja kukwata eddogo nga teriggwa mu bulamu bwaffe. Tujja kulwanyisa abalabe nga tebaggwa mu bulamu bwaffe. Bannange twagale ennono zaffe nga tukyaliko akanyiriro. Twagale ennono zaffe nga tukyali bato. Tetulinda kaddewa, tetulinda myaka giri kutulagulanga nti malogo okutuuka okutukyaya ne banneyiba. Mbawadde gaabuwa abantu b'ensi eno, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Mugezengako okunaabangako ku ddagala. Tolindanga kusoomoozebwa. Kankuwa ekikolo ky'eddagala. Noganga ku lukandwa. Funa olukandwa. Teekamu akava magombe oba akava wala. Teekamu eddagala eriyitibwa kawule. Kawule amera nnyo mu busaka. Kawule nogako obukoola. Funa obukoola bw'enkenene. Okitegedde, obukoola bw'enkenene. Enkenene ŋŋanda ebeera mu ttale. Okitegedde, teekamu ebikoola by'omulondo. Ebikoola by'omulondo, ebikoola by'enkenene, ebikoola bya kawule, olukandwa, akavawala. Teekamu eddagala eriyitibwa omutulika. Kati naabanga nnyo ku ddagala eryo. Omulondo gukola obwakalondoozi. Omulondo mulondoola nsonga. Tegukoma ku kulondoola nsonga wabula obeera tobulirirwa kyakulya mu nsi. Singa obeera onaaba ebikoola by'omulondo tobulwa kyakulya. Ate oli ne bwakugeya omumanya. Okitegedde? Nkiddamu. Naaba ku lukandwa. Olukandwa luteekemu ebikoola by'omulondo. Luteekemu ebikoola by'enkenene ey'oku ttale. Luteekemu ebikoola bya kawule ow'omu busaka ow'amaggwa. Biteekemu akavawala. Osobola okussaamu olumanyo. Osobola okussaamu omuwabula. Omuwanula. Naaba eddagala eryo. Buli lw'ofuniramu akadde. Gamba ab'omukyalo balikunoonyeze balisekule. Oba oli mugagga oli mu kibuga oba biki. Oba oli mulokole oba ki. Oba oli musiraamu oba oli mukatuliki. Ebikolo by'eddagala ebyo gamba omuntu ali mu kyalo alikunogera alisekule. Olinaabengako. Buli omala okunaaba omubiri ly'obozzaako lyenga olinaabe. Okitegedde? Naabangako. Ogambe nti siyina kwambalibwa bikolibbo by'ensanga mu kkubo wadde abalabe bye banjagaliza. Olukandwa lunkanduleko ebikolibbo by'ensanga mu kkubo ku mirimo n'abalabe bye banjagaliza binneeyambule ng'olubeerera. Beera nga ng'oli munyikivu eddagala eryo. Mwattu ojja kutambulira mu nsi ng'otambula n'empewo zo nga nnungi. Empewo zo nga zikubuulira. Eri abantu abafuna ebirooto kyalota ne kibeerawo. Waloota ssente apo wazifuna, waba naafuna ssente aloota. Mwe bali mu nsi. Bwe nnyikirira eddagala eryo linaabeko. Ojja kufuna enjawulo y'obulamu bwo. Ojja kuvaako ebintu ebikulumaaluma mu mubiri.
okitegedde osobola n'okuteekamu ebikoola by'omussa n'obiyengeramu. Beera nga ng'onaaba ku ddagala eryo kwe genda tokayana genda onaaba omubiri kati lino beera nga walinnyise linnyike lisulemu mu kataasa kuba eddagala ekkalu balinnyika ne lisulamu. Eddagala ekkalu tebalinaabirawo ku ssaawa y'oliyengedde, terisobola kwetabula n'amazzi mangu. Eddagala ekkalu batera oddisuza mu kintu ky'olitaddemu, okitegedde, liteeke mu kataasa lisulewo. Genda onaabe bulungi nnyo omubiri ng'era omuntu bw'anaaba omubiri. Omala okunaaba omubiri ng'otukudde weeyire eddagala lino naddala ng'ogenda okwebaka, okitegedde. Lifuule omulimu, lifuule ekyokukozesanga, lifuule ekyokulya ng'omuntu onoga nti teeka nina okulya. Linaabengako mu biseera bye eby'eddembe, linaabengako omuddiringanwa, okitegedde. Ojja kulaba enjawulo mu bulamu bwo. Teekamu omussa, olukandwa, akavawala, enkenene, kawule, bona ddagala kyeddala enjogedde awo. Onaabe omuwanula, kitegedde, n'omulondo. Naabanga ku ddagala eryo, okitegedde. Eryo eddagala liyambayambako okukuggyirawo ebizibu ebikwambala. Onfuna kuggyirawo ebizibu ebikwambala. Anoonya emikisa, funa eddagala libayita musajja abanda. Anoonya emikisa, musajja abanda, nalyo lyakunaaba. Musajja abanda, teekamu akeerula akatono, kaba n'otukoola tulinga tusiiwuukirivu tweruyeru. Akeerula akatono, musajja abanda muyengeremu akeerula, okitegedde. Yengeramu omuwanula, yengeramu akazunzanjuki, okitegedde. Akazunzanjuki, omuwanula, akazunzanjuki, olumanyo, musajja abanda, akeerula. Oteekemu ekiboga ekimera ku miti kye bayita empenduzo, oba mu lulimi olwalubale kye tuyita mulangira, omulangira. So mu lulimi olw'ekisuubuzi tukiyita empenduzo oba ekiri ewala, okitegedde, ekiri ewala. Mu ddagala eryo teekamu eddagala lye bayita nabbugira, nabbugira. Mu ddagala eryo ssamu eddagala lye bayita nabbugira, okitegedde. Saamu eddagala lye bayita kisumuluzo, okitegedde. Saamu akalagala kabeera kasiiwuukirivu, katera nnyo okumeramera ku musenyusenyu oba ku bitundu by'ebisenyisenyi, bakayita kaseruggulamiryango. Seruggulamiryango katera kuba kasiiwuukirivu, katera okumera ku bisenyisenyi bwe katyo, watu wabeera omusenyu, bbumba, biki, kameramerayo nnyo eyo ku bendobendo eryo bwe lityo. Bakayita kaba kasiiwuukirivumu, kaba kagala okufaananamu ng'akaddo ke bayita ka mukasa akaliibwa obumyu, kali ne kali akaddo kagala okufaananamu bwe katyo, bakayita kaseruggulamiryango. Seruggulamiryango ozandikuddiremu buto gw'ayagala okubeera ne change mu by'emirimu. Naaba eddagala eriyitibwa musajja abanda, akeerula akatono, naaba teekamu akazunzanjuki, teekamu omuwanula, teekamu olumanyo, teekamu seruggula miryango, teekamu kisumuluzo, kisumuluzo, kazunzanjuki nga maze kisumuluzo, okitegedde. Siri eryo, ndowooza lyeryo. Kisumuluzo, seruggula miryango, ekiri ewala, olumanyo, akeerula, musajja abanda, omuwanula, ndowooza lyeryo, okitegedde. Naabangako, okitegedde, naabangako. Ekirala, bw'omala okunaaba ku ddagala eryo
funa ekikopo ky'amata onfunire ensigo eziyitibwa empangulo. Empangulo okitegedde? Genda gye batunda ebyobuwangwa obagambe nti njagala ensigo ze bayita empangulo. Genda gye batunda ebyobuwangwa obagambe nti njagala ensigo ze bayita empangulo. Kati bw'omala okunaba ku ddagala eryo ku makya g'ogenda okukola, kwata amata hafu y'ekikopo, mira ensigo 2 naye ng'okyazikutte mu ngalo, tekawo omumwa ku ngalo kuli ng'ozikutte mu kibatu. Gamba nti zino mpangulo, nina okubeera omuwanguzi mu buli kimu. Nina okubeera omuwanguzi eri abatanjagala, nina okubeera omuwanguzi eri abalabe bange, nina okubeera omuwanguzi ku mirimu gye nkolera, nina okubeera omuwanguzi eri abo benkolagana, eri abo benkola nabo ku mirimu. Nina okubeera omuwanguzi mu ssomero, nina okubeera omuwanguzi eri ebyo byempitamu eby'enjawulo. Nina kubeera muwanguzi. Zino mpangulo n'ozikwata n'ozimirirako amata. Okitegedde? Bw'ozimira wayitawo ennaku 4 n'omira endala, ne wayitawo ennaku 4 n'omira endala, paka lw'olizimalayo ennaku 9. Naye ng'onaaba eddagala lino eririmu kisumuluzo. Kakasanga ebikolo byonna obifuna: sserugula miryango, kisumuluzo, akeerula, nabbugira, akazunzanjuki, olumanyo, empenduzo oba kiri ewala, omuwanula, musajja abanda. Okitegedde? Ddagala eryo buli lw'olinaaba ogende ng'omira empangulo ezo. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Gwe anoonya okumanya n'okutegeera mu lwale, oba anoonya okumanya n'okutegeera mu ssomero, oyagala kubeera fasiti mu ssomero, omwana oba oli muyizi, oyagala kubeera n'amagezi. Okitegedde? Oba oyagala okufuna okumanya mu lubaale, ofuna okumanya mu lubaale kukuyingire mu mutwe, sima emirandira gy'olumanyo. Okitegedde? Emirandira gy'olumanyo gifumbe, gifumbe, katulabe, oteekemu emirandira gy'omuti oguyitibwa endagi. Endagi eyitibwa ndagiriro. Okumanya kubaako endagiriro. Ne bw'olikozesa olumanyo emirundi kakadde nga tekuli ndagiriro, oba omala biseera. Mpulira ku leediyo abagamba mbu simanyi omuti gw'olumanyo ngutunda $50. Simanyi omuti gw'olumanyo ngutunda $50. Ani yagamba? Olw'okuba owulira nti lumanyo, ani yagamba nti lwetengeredde? Teri kumanya kutalina ndagiriro. Tosobola kumanya Kampala nga tolina ndagiriro n'otuuka w'oyagala. Waliwo omuti oguyitibwa endagiriro, y'endagi. N'abantu bagenda ne beerimba. Nze banne n'abantu abeerimbika mu bintu by'obuwangwa bansobera. N'olya ku maleediyo, simanyi olumanyo lunaatera okuggwawo abalwenira mu lwenule mu luwa abaana ku mbaavu. Okitegedde? Funa olumanyo, emirandira gy'olumanyo. Gatta emirandira gy'olumanyo n'emirandira gy'endagiriro. Emirandira gy'endagiriro gifumbe. Okitegedde? Gifumbe. Oba bw'oba ne famire yo gy'oba osoosanga mu mmere wansi, oba mu nva wansi, oba mu kyayi wansi. Enva zino ziba za bika eby'enjawulo, giyinza obutanyumiramu mu nva, giba gijja kwonoona tesiti y'enva. Kati gifumbirenga mu kyayi, gifumbirenga mu kyayi, giteekanga mu mizingonyo wansi, giyingire emmere eno, amazzi gayingire emmere eno, giteekenga mu mmere, oba gifumbe gyokka balinywenga eddagala. Oba si kyo giteeke mu mizingonyo wansi mu mmere, oba giteeke mu kyayi, mu bbinika ya kyayi,
ate siga muno kyayafumbirwa ku masannyalaze mugafumbiranga keddagala musina tuyina kuuka tuyina bino ebibinika biki ebyo tebifumba malagala njagala balabula ddagala lifumbibwa manda oba nku kitegedde fumba endagiriro n'olumanyo emirandira okitegedde buli lw'ofumba nteeramu obusigo bw'olumanyo buna emirandira gy'endagiriro emirandira gy'olumanyo teeramu obusigo bw'olumanyo buna olumanyo obeere ng'oluyina ku mutwe ne wansi obusigo buna nfumbire ekitamu ky'eddagala eryo famire yo abaana obakake oli banywesanga ku mpaka nga bayina oddinywa obagambe munyambe muyina okulinywa naawe weekake olinywe naddala ng'onoonya lubaali tomanyi gy'olaga tomanyi gy'ova ebirooto tobitegeera buli kimu tomanyi ky'olaga tomanyi nywera eddagala eryo liwe ku baana banywengako naye abaana beeranga ng'obawa oba omwana osobola omuwa haafu y'ekikopo so si kikopo si kwekatankira si kunywa kufiirawo ddagala egganda libeerako ekigero eryo si lya bulwadde wabula lyakumanya lya bwongo baana bawe balekerawo okubabba tesimanyi kano akati kakusenya tesimanyi kano ebintu by'obuyaayi okitegedde nze ekikulu n'eddagala nkiwawadde okitegedde naddala mu abaliko empewo nywangako mu biseera bye by'eddembe tolinda kukaka toganda ate nanywako luli nywangako kyoyagala kikuseza beera ng'onywangako linywera omwaka okumanya tebakufunira mwezi gumu linywera omwaka eddagala si katonda nti ogenda kunywako liragire nti omutwe gwo gukole nnyo nedda oba mwana ng'asoma eddagala liddiŋŋana okumala omwaka mulamba okitegedde wakiri buli mwezi ng'olinywamu emirundi ng'etaano oba 6 okumala omwaka mulamba nga tokoowa ng'olinoonya n'oliyigga n'olifumba okumala omwaka mulamba ng'onywa olumanyi olwo n'endagiriro oliba ombuulira mu maaso eyo so si bino ebyokunywamu okutijja ng'anywedde omululuza nti yalumbiddwa omusujja kansuubire nno kimutegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munobuddu.